I, Simon Byabakama Mugenyi, having been appointed chairperson of the Electoral Commission, swear in the name of the Almighty God. Olwaleero Omulamuzi Simon Byabakama ne bakamisona abalala 5 balayizibwa mu maaso ga Ssaabalamuzi wa Uganda Owinyo Ddolo oluvannyuma lwa Pulezidenti Museveni okwongera ekisanja ekirala ky'emyaka 7. Ssaabalamuzi Owinyo Ddolo akalatiddwa bakamisona bano okulaba nga wabaawo kalulu k'amazima n'obw'enkanya nga basinziira ku birayiro bye bakubye. An election which, if the Honourable Minister stands for, I don't know what position he wants, stands for President tomorrow, I would be surprised if he didn't, because he heads a political party. He would be the first to say, I concede defeat. I've not heard people doing this in our country. But if we really level the grounds, and this the Electoral Commission can do, open up the eyes of everybody. Mateeka ke galambika biki ebirina okukolebwa oba biki ebitulina okugoberera okulaba nti wabeerawo level ground. Amateeka we gagamba nti candidate gunda alina okuleeta bino, buli candidate yenna kimukwatako bireeta okujjako omuntu alina enjawulo ye incumbent bw'abanga azze nga incumbent bw'abazze nga candidate ye akkirizibwa okukozesa ebintu byabadde akukozesa nga pulezidenti kubanga kiri mu mateeka. Ye minisita w'amateeka Norbert Mao asabye akakiiko k'ebyokulonda bulijjo okubeera akeerufu ng'akola emirimu gyako. We expect you to be non-partisan. In other words, your decisions and actions should not be for the benefit of any particular party. Now, legitimacy is an outcome of 3 things: independence, competence, and professionalism. Mao era asabye ne bannansi okumya okulowooza nti balina kuweerezebwa bokka bo be baagala. Most of the problems with elections actually is not about the Electoral Commission. It is really about the political culture where everybody wants to win, and yet there can only be one winner. There is only one seat for the President of Uganda. There is only one seat per constituency, to the extent that some people even swear in themselves as presidents because they feel that Justice Byabakama has not favored them. Kikkaatiziddwa akakiiko k'ebyokulonda bakalina okukimanya nti kalina obuvunaanyizibwa wansi w'etteeka okusomesa abantu ku bikwatagana n'ebyokulonda ng'okulonda tekunnabaawo. The Electoral Commission must be given funds beginning today to carry out civic education in this country. Tuludde nga tufuna okusoomozebwa ku bintu bya ssente oba by'ensimbi ezitufuna kuva eri gavumenti naddala mu kukola civic or voter education, okusomesa abantu okutuuka eri bannayuganda ne tubasomesa oba ne tubalaga biki ng'akakiiko k'ebyokulonda bye tulina okukola ate bo nga bannayuganda biki nabo ebyo beetaagisa okukola. Akakiiko k'ebyokulonda bwe kalayiziddwa nga n'enteekateeka z'okulonda zisigazayo akaseera katono kubanga omwaka ogujja bwakuba kampeyini ate okulonda kwa bonna kubeewo mu 2026.